Good morning. Mwasuzeyo mutya mwenna abatulaba makya g'olwaleero nnaku z'omwezi ziri 4 omwezi ogwa January 2025 Saturday esookedde ddala mu mwaka 2025. Happy New Year eri mwenna abalabi ba BBS Telefina n'abalabi ba program ebyokya ku weekend. Ebyolwaleero bye tuzze nabyo sinnabitegeera nnyo mukulu munnange yasinga okubimanya. Hi darling. Oh, how darling. Happy New Year. You might want to say bajjo okwiraba. Banga libadde ddene. Nkola ko ddi ku byange birinterere. Ebiriwa byonna. Nange wannaliko akyate ku waliwo. Simanyi kye naliko kuba kakati. Sino oli kiwala kirungi. Bale nsaba Ttala lya kibuga Kampala. Bade nsaba omutima gwo ndabika yeefaana n'omutima gwo. Omutima mubimu. Singa ogaana okukola kiri. Kiriwa. Nali nkulimba. Lupya ddala. Nze ddoboozi nali bulira. Nali nkulimba. Nali nkulimba. Ate n'embeera ennaku zino osekaaseka. Ale totegeera. Nze nasoma embeera z'abantu. Olimba. Nze nsobola omumanya. Wazisoma na kasuku. Ne nkugamba nti kaakati okusinziira ku ndabikayo. Kusinziira ku ndabikayo. Kati okusinziira ku nsekaaseka yange. Mbadde nsaba nve mu kkubo. Tewali ggezi. Nveewo. Tewali kuba bino bya nsi. Byakuleka era nawe bireke. Byasi byakuleka baba. Ekikola. Muntu bw'aba aganye muleke. muleke. Mwaka gwampitamu. Tekisoboka. Bale mugamba muti akansubenti muli bulungi eyo gye musinzira okubanga ate mutulaba eno etelefayina yammwe okutaliiko kabuuza yadde ate 2025 tukomyewo ate tubajjojjo byenga bwe twabajjojjo guli banne eno yabajjirira akantu kale bale kubanga ate mutwegasseko ku byokya ku weekend tuba tuzze nebadde mu week mubaddemu bingi nemulimu ebisukkulumye buli omu abiinako endowooza yaye era simanyi obudde obunaatuganya okwogera ku bira na weekend ombi ewedde etandise ewedde anti anko bebe kulu yakola list n'agiteekamu bintu bingi tekwalina okwogerako te abaana list baagiganya okwenyenya teyasukka ssaawa 6 abaana ne bajja ne bajeera teyasukka ssaawa 6 ne bw'oba oyagala kwogera ku list wekanga togyogedde ogyogereko kinsajja yattu era kati anko bebe kulu atuweeyo ku list yamu gw'omukaaga atuweeye oba atuddiremu eri yennyini atuweeyo endala mu gw'omukaaga tusobole obbaako ne betwogerako. However weekend flow mubaddemu ensonga y'ebibinja by'abayimbi ebadde y'amaanyi nnyo naddala presidency yaseetingibwa mu nkuuka ekintu kino ekyokuba abayimbi obucupa si kirungi. By the way si kirungi n'akatono era tukyogedde ebbanga ki ddene naye ate era omuntu atakutte kacupa bw'akubwa ate kibi atakutte ka azen nti omuntu in the name of smile to protecting abantu batukuba obucupa bw'ojja n'okuba omuntu ng'olowooza nti akubye akacupa oba agenda actually agenda nti agenda kukuba akacupa ate kibi nakyo kibi. kakati ekifaananyi ky'abatabani baalye ekyenkuuka oyinza okwagala okiwolereza n'obulwa bw'okiwolereza bakuba omukulu obucupa nono naawe oba mukubi kati ate bo eno nja kukitegeera oba mukubi kati ate bo bakuba balowooza nti bagenda kukuba obucupa akuba abalowoozebwa kubanga kye baalina okukola walaba nko bebe bwe yajja ku stage ng'alina abaana be aba atunula bw'ati kakasuke it could be maybe the harder way of instilling discipline oba ontegeera
abantu ne bagoying overboard ne gye baayita olumwana yampeereza voice nagamba nti kati baba tuyitako ndowooza oli yali anywa soda oli n'amukoonako soda we n'agwa n'akawansi akanone kati yali addako ye n'alowooza kyona alonda kacupa kukola ki kumukuba awo we yafunira ebibi so kati problemu eriwo nti eyo lwaki balowooza nti baba bagenda bakuba obucupa kati omanye eddembe lino ery'okwogera liwadde betu buli omu okwogera nga bakola ki bwayagala bwasanze kati edda lulinga communication eva eno waffe ti kino kyekigenda okukolwa kati n'omuntu asosinzira ku simye n'agamba ngenda kukola kino oba tabe talina kyakola ki kiba ososanga mu comment ngo yagamba Saymore twakoowa n'omugamba oli Ssaalongo onkoowa otya nedda kuki olimu bameka olimu bameka eggwe olina ebbeetu okunkyawa naye twa gwe naani kale gwe nkoowa tekirina buzibu kulinaako obuzibu olina ku kiwandiiko gye wasayininga naye lwaki twaliwo ebbeetu eri abantu okwogera kati amaloboozi agasooka okubanga ku mutimbagano galiko oba ontegeera ekyokubiri ani ayogera ayinza okuba naayogera ali mu kiyumba abadde awummuddemuko nga oluusi naayogera talinaamu omutwalo gujja mu nkuuka tegedde bulungi however okwerinda si buti naye oyajja kubuuza nti nno abakuba obucupa ne backstage baaliyo gye wasooka okulwanira ekyokubiri babaddewo incidents ezibadde zisettingibwa nga abayimbi jazimini oyo bamuggyako ku stage baŋŋambye kwakamwesi mweno festival season nga bamukubya obucupa yali ali mu kuyimba obuyimba ogenda kunsoboola omukulu n'atuuka najja ku stage kakati kakyala agamba njagala kuyimba naye nga wannanga omwana oyo kwayo omwana abikola ku buli omu mbadde mmanyi abikola na banne omukibandaze ayagala kuyimba yalina okutambulirawo oba okitegeera kakati omujjo nokugatta abayimbi abeera nga yali kubanze nabeera ku backstage y'enkuuka olumbi ajja n'atula n'amalufuna programu ye n'atuula bw'ati aba akyatudde ndoza ne bamuyitako kati ojja ssanga ng'eggaali eaffectinga abayimbi bennyini neaffectinga n'abantu kati ate bwe balwanagana neaffectinga ne ba events planners nayogera nejjejje naŋŋamba ekyali ku Forest Park omwana ogwo alina microphone ze baali bakozesa nga buli microphone buli double za $900 zabaazonoona emu yabula kalireka babbanzi be waliwo speaker obwali awo ng'omwana kakutte n'akamala n'akakubawo naye oba n'abanjogeddemu bubi nti kati abantu abakola ebikolwa ng'ebyo lwaki bapromote tebalekerawo bategeka kati eyo yonna bena tugenda tutuukayo butuusi naye ndowooza kati obuzibu nti lumu kiyinza okuba abayimbi badde babeera affected Florence kizibu nnyo okutandika okucomplaininga ku presenter munno ate naddala nga w'amaanyi kuba kijja atandika okulowoozebwa nti nnugu kati omuyimbi watandika okuaffectinga muyimbi munne omuyimbi kiyinza omuwa obuzibu okwogera kubanga kigambe munne bwe nnaayogera abantu ba bulijjo tutambulira nnyo ku balala bagamba ki events nyingi zoyinza osanga nga abantu abadde affected n'amagaali ag'enjawulo naye munanga abantu abangi babagamba nti twanyumiddwa olumu oyinza okukalubirizibwa n'okubula wooyisa eddoboozi lyo ogamba nti munange mwaddemwe mwanyumiddwa naye ate waliwo abaakoseddwa okuba nakoseddwa kisobola okuba nga ne events planners bagenda nga bafuna ebizibu naye nga buli omu ekizibu akifuna lulwe n'akisirikira kati ne tufuna events ezigatta ebizibu ebifaanagana promota n'asala kati nadde njogera ne Crystal Pan nga Crystal Pan agamba naaye ekivulu kyaggalawo abantu bakyayingira olw'abantu abo olw'eggaali n'agamba ekifo walaba Abitex ndo twali tuyingira 222 ku Freedom City 23 ku Freedom City yasulako neeruzira nekiza n'okuba newe baatukira okulinnyira abantu nga teyali na mu event naye nannyini kivulu bajja kunoonya ani yategese ekivulu koye bannanga abantu ffe kyokwekubira wano era ku makyano wagwewo omulambo ngende bansi mentandika okwetoloola n'ensi
kanzigalewo ekivu naye buli muntu agenda oteeka ekivu jukira kiri anyo aba ayagala kufuna kati olaba Crystal Panda akivulu kyakitegeka muhaka aba ayagala kufuna kati gwe bojja n'okola akavuyo n'abanga aliwo abakyabadde bakyayingira ne balekeraawo oba omukoze bubi ate nga gwe bayimbira bwereere teri ayimbira bwereere nga talina nsonga ogenda okujja okuyimbira ku Saymore obwereere ng'ayina okay ne bwe mba oyimbira bwereere waliwo ensonga yes oli kyali wange kati kyali wange tolina kunfiiriza kubanga Crystal Panda alabibwako mu vidiyo emu ng'ali mu kumwegayirira nagirabye ng'amugamba mbadde nsaba kati naye olwa ebyaffe ng'abantu weegayiriza abantu so kaakati tugenda omumaliriza lwakwanda ekintu ky'eggaali kigenze nnyo ku muntu omu naye abayimbi bangi abalina amaki amagaali naye teba misbehaving abamu anti kiyinza okuba nga bibadde tebivaayo buki Saymore singa tubiraba singa tubiwulira lwaki ebyabano tubiwulira kati olaba bangi balina amagaali ojjukira eggaali ya gundi bye baatugamba nga ku gaali ya fiiki gaza tewabiwulira nabiwuliranga so kisooka okuba nga bibadde ki bibadde naye era bibadde mu mulembe gwe gumu naye nga tebinnakubwamu ki tooki kale kakati njagala kati byonna byavudde mu ggaali sooka ompe vidiyo eyo etebadde nnemude ku Forest Park mulabe omuyimbi ono ali ku stage Palace ali ku stage oli waliwo